Nedda. Ndikulwana nnyo nfuna omutima omubi. Togeza kuba na mutima mubi. Olw'ensonga soko bulire. Katonda asasulira mu budde butakola ki? Butasuubira. Nze Senkulu Kasiko Omutaasa ne bwogenda ku kyalo ewaffe n'omwana yenkana bw'ati anjagala. Olw'omutima omuki? Omulungi. Omutima omulungi tuguzimba naye Katonda atuuka ekiseera n'agamba nti omuntu wange ono asaanidde okuba muki? Mu ssanyu. Abantu batulaba nga tulina bye tulinawo ebitontono ne batamanya bivuddewa. Katonda yakola ki? Yasalawo. Okitegeera? Omutima omulungi gwokolera abantu, omutima omulungi gwakolera Shiba gwe gwakufuula mukwano gw'abangi. Okitegeera? Bangi aboogera nonsense n'ate bangi abakwagala nga laavu eva kuki? Ku mutima. Kati nga nze nkwagala bya ddala mukunja. Okitegeera? Era gwe omu ku ba Valentine bange olwaleero. Ati kati Daddy, omutima omulungi nyinza okuba mbadde sigwevuma nnyo naye otunula kyokoze olw'omutima omulungi ate n'osasulwamu ebivumu. Era ogenda soma namba nkutereko ekirabo n'obujjanjabi bweddaabirize. Genda kuwayo obukadde busatu. Gende weddaabirize obujjanjabi. Nga neeyanza nnyo Daddy. Ku Valentine kuno. Yes, ekirabo kyenkuwadde. Naye Daddy ndabika ndikuba na kisiraani. Nonkubiranga essimu ng'onnoonya tonfuna kyokka ne message nenzisindika. Banakuba nange b'olunkubira bankubira. Essimu z'abagagga bwe bankubira bamala emyezi nga bannoonya nnabula. 0 755 3 2 65 55. Daddy onkubyeko ekyewuunyo ku lunaku luno. Naye Daddy olunaku olina okunjigiriza. Ziri mmeka ezo? Emiliyoni 3. Dayani sentujja? Yes. Kini sijja gikolaga ndikulaga nga nsemberedde kufa. Oba oligireka mu ddaami. Mu ddaami. Message yine ziba naye Daddy ambadde naye Daddy. Nga neyanzige. Kise kati mpulira nga n'okugamba obugambi nti weebale ndaba tekimala. Kati olwobeera mpoze ebbanja mbeerawo nga neebuuza kati ndikola ki otegeere nti nsiimye. Genda wejjanjabe. Baatugamba wakola tomato sauce eki naye ndaba ebintu biri serious. Anti kati obuzibu obwaliwo be navaayo nenjogera nti babba ssente zange mwe mwali mubasuubira kukola ki kuba ekibuuzo ekikulu kyali kya ssente ate kati nga bo balina ebitiibwa abantu mwe babateeka baleke toddamu kuboogera kati mu mbeera eyo bayiiza nnyo nga baagala bateekewo at least ekintu ekisobola obikkako abantu bave ku kya ssente ku mulamu omukulu nti abaana baatereka ssente mu ssako mwazirya mwadduka nazo nga baagala ekyo kife bafune kye bateekateekawo awo Uganda bwete weeba naye no ssente olowooza balyazo wekka anti era n'ekibagaana eyo n'abalala abatasobola kujja mu ki anti kati era buli omu abadde nga yeebuuza ekibuuzo waliwo abagamba naye oyo omukyala wa kitiibwa nnyo obwo obusente butono lwaki tabukwata n'abuwa mukunja miliyoni 4.6 kati bo nga tebamanyi ki ekigaana omukyala oyo okonsasula abaana be batwalako ssente mu ssako bangi nnyo kati ye akimanyi wakwatira ssente n'asasula mukunja n'abalala nabali bagenda gamba olina sooka bagwirako ddalo ne balyoka naye ani yali gundi omukulu w'ekibiina ekyo director omukulu Woman Sako, Woman Association, Cindy ye president. Fina Mugerwa general secretary. Kati atono mama akola ki ono mama ani? Mama ali Manamakula ye yali atwala loans department. Kati nga wanewo wona abantu gana makagago. Okitegedde era guluma yaguzza olina kubanja go wawa kati ye yangamba we namusaba sente yangamba gendo lope nga yangamba ate gendo lope edikenzo ate gendo lope Cindy ate gendo lope namugamba ate lwaki ndopa bali ate genda mu kooti besaziwa ate namugamba ate kooti mbano nayo ki
kati bangambye mbubansa monize bagenda kuntwala mu kooti kati nembagamba tewali era kooti mpozi nga ne kooti nazo zaggwamu bali tewaliwo kooti mbwesimibwa ngembu nayonoonya erinnya lye mbu defalation kati nzawe nja okubabuuliza n'abakooti nja babuuza kooti ekwata ababanja ssente naye tekwata baazibba okategedde ddadi oba olina engeri gye wabikuttemu obubi nandibikutte ntya kubanga kati muzeeyi wonziba bwe tosobola kubba naye omuntu wanzibako ssente zange obutono bwenkoze neekulaakulanya wenva oyagala nveeyo zibanja ntya zebabba okozesa ekyo kyosobola okuva mu 2022 tuli mu 2025 sako zigabana dadi gwe sako zemusevingamu zigabana everywhere nze ebyasaako nabivaako sibisobola otereka mu rubu sirina ganziba kakati ekyo kiba kitegeeza ebyange ntereka mu banka ekyo kiba kitegeeza sirina ngeri ensonga gye nazikuttemu bubi nze ndaba nekyena kati wenvaayo neŋŋamba maama Alima Namakula nsaba kunsasula ka ssente gwe n'ogamba ensonga oli n'agamba ensonga Mukunja yazikwata bo oba kino kye bagamba nti simanyi wamugamba nti yakuloga nze navaayo neŋŋamba kubajjukira nabula obulwadde bwantawanya okuva mu mwezi gw'omwenda obadde toliko ku media era kati we buntawanya neŋŋamba nembeerako e Kampala awo jjukira nabanga n'emikwano gyange ab'amawulire nga bakeera waka ku makya nnyo kati wembeera we yantabukako nga tekyali ajja yadde okunnambulako kati ebyo ebyamalamu amaanyi neŋŋamba owaayi kanzire mu kyalo kati wembeera eyo mu kyalo nembeerayo nembeera kati we batandika okumbika wano mu guno omwaka neŋŋamba nga saagala vaayo kujja kwewozaako nga nze njagala neeberera eyo kati we batabuka okumbika nenvaayo nze we navaayo I was very clear nagamba mundeka abambika temumbika nkyali mulamu ekyo yekisooka sirinaayo nti okuba waliwo abaali bagambye Mukunja mumunoonye tumuyambe tukole tutya ne bagamba ate waliwo nnyo obuyambi bwe neetaaga pozi obuyambi bw'oyinza okumpa kuŋŋambira ku maama Alima ansonyiwe kati awo maama Alima n'akuba essimu olwakuba essimu bw'ati yagambirawo bannange Mukunja sikulogangako oba kati wabifuna nze nkugambye nti kasiko mutaasa nsonyiwa gwe n'okuba essimu n'ogamba naye Mukunja nga sikulogangako nze nkugambyeko nti wandoga nze nkugambye ku nsonyi tekereza bino ebyabalogo bya bigambo by'abantu anti kati naye mwennyini okuvaayo okwogera nkikunyonyole bulungi singa nze mba taata wano nenjijja nenzigulawo geeti nkomyewo gwe mwana wange mwe baana bange nembagamba kasiko mwena buli omu aleeta ekibooko ye gwe n'ofukamira nogaa dadi sinanuuna ku sukaali kiba kitegeeza ki nze sinayingirako mu nju n'ebya sukaali sibimanyi kitegeeza sukaali gweokimanyi wabbi eki naye kakati owulira Mukunja nze kyenkusaba kiri kimu maama Alima mukazi mukulu owulira bw'aba mukyala mukulu tumuleke era namuleka oleme kuddamu kukola ki kumwogerako omulekera ekitiibwa kye ssente oba baazirya oba tebaazirya Katonda yamanyi ki ekituufu wabula ozimbe fyucayo nga Mukunja ove mu ntalo kuba obudde bw'entalo bumala ebiseera bwonoona ebintu ki bingi ate njagala nkubuulire teri asinga kulwana ntalo za muntu asirise Katonda yazirwana ate amazima gakola ki gavaayo okitegeera era nze sandi kukubiriza mubeere ne bato ne mamaani era nange sijagala naye ate no dadi n'okusirika okuva mu 2022 mpaka 2025 oba osirise oyo omwana aba mukkakkamu naye era sirikira ddala biveeko bireke ozimbe kaalyayo ennyimba olina ennyimba abantu bakwagadde dadi wakoze ekyale yatambudde ate ng'ekyatambula abantu bangi abaagala abantu abalinga gwa omutima gwo gwa zaabu kakati we guba gwa zaabu abantu bayinza okulwanira olutalo ne bakola vidiyo ezirumba maama Alima naye gwe kola ki wesirika
obeere ku music wo obeere ku bikutwala muki mu maaso kubanga eriyo omuntu nga muwagizi wa mamani aliima mugenda abantu baserebulwe mulwanagana muleeta entalo mu bawagizi bammwe ate kirungi ne mulwanagana nga mugenda kola bivulu okitegeera nti oli agenda kola wali kivulu n'oli nga mukozi ka stanti kammwe mukole mutekewo bato muteke abantu bateekemu okusika omuguwa naye sirabayo kivulu kyo sirabayo kya maama aliima kati ebintu bino ebyesente obukadde obuna bino sente nyingi ku mukunja era lwaki nkuwadde obukadde obusatu obwo okakkana osale ki pressure ensonga we zikaluba okubako akasimu n'ogamba taata kino nakugamba okuva lwe wajja wano nti oli mwana waka notadda mu bintu ng'ebyakusika muguwa n'abantu gwe n'ozimba kalya n'ogenda muki mu maaso kuba eriyo abajja okuwa amagezi nti yongeramu omuliro gikuma omuliro naye bagikuma omuliro webituuka nga omukazi oli akozeseza amaanyi gaagakuteekeko bagikuma omuliro bagenda kudda ku bbali ate onyigirizibwa bo baseke okitegeera kakati nze nga akwagala nkugamba gijjeemu ki omuliro Dadi neyanze ebigambo by'oŋŋambye olaba ebyo by'oli okumbuulirira byebyo bye nalwanirira since day one nti kati nga wompadde olaba akasente kano singa ngenda nenkanywamu omwenge oba nenkanywamu enjaga abantu bajja kunsalira omusango naawe ogambye naye mukonja gwe tuyamba nga takulaakulana kiki kati mu abantu abakulu mutera tukubiriza ekyo oba naye mutereke musevinge kati tosevinga mu saako yonna mu Uganda Sako tuzesonyiwa. Sako zesonyiwa. Saving a institution gy'omanyi nti webanga eridde ssente zo ne weekubirira enduulu tebajja nagenda mu kkooti bajja kwata ssente zo bakole ki bwe ziba ziwunya nga bagamba nti ono omukozi yaziridde bajja kwata omukozi bamusibe bakwate ssente zo bakole ki ate ssente ze balya institution ennene tebalya za munaku balya ssente zikola ki institution engaki banka ene banka ngampulira abantu owulira buwulizi mulimu entuufu kati sooka owulire ekintu kya banka kankyogereko nze nsevinze mu banka zonna esente okumala ekiseera naye eriyo bano nga tamanyi baleeta intaneti eno nga tamanyi ngeri kijja bakwatamu ssimu liriko ne banka owulira kati omuntu asobola okukubira essimu n'akugamba teekamu pini eno oba kiki naye nga ogudde essimu yo okuba open ku ye okukolerako kyakola ki kyayagala era asobola n'okuyingira mu banka n'ajjayo ki so woba otendekeddwa engeri gy'okwatamu essimu ne akawunti zizo nga zakyama toyinza kufuna buzibu bwa kubba ssente zo ku banka okitegeera kuba ffe bawazezza bannaye babba abantu naye ssente terekeka mu nju tesobola ssente terekebwa mu banka era oba oyagala kwezimba ogulawo akawunti mu banka nga 2 nobeera wano nomanya nti ofunye akasente kono kasindika ku banka nokateekayo ng'olina kyosevingira kiwetegekera muki mu maaso dadi njagazimba akayumba kange naye kabanga kafaanana katya njagala nzimbeyo akayumba kange era kati eno entandikwa gyompadde naluli waliwo omukwano gwange bamuyita Balisita Timo ne Sonko Muhammad n'abalala ne Roni Genius bangi babeereko ku TikTok nga ndiyo mukyalo era nabo banfunirayo ne baŋŋamba mukonja akomawo e Kampala tutandike obulamu obupya kyaputempya naye kati kyendi olwana njagala nzimbe njagala nange nkukyazeeko ewange newe kaba kayumba kasubye ojja gizimba omanyi lwaki sikuyita eri newe nali nkyabeera eri gye nali mpangisa kati ng'enju nnungi naye newe nkuyita mu nju nga nnungi nga ngipangisa kitegeera kati njala nkuyita newe kaba kayumba oba kasubi oba kayumba kati ankugambe kati awo yewa wewange ojja gizimba era tujja kubeera mabegawo era nkusuubiza ekyo ngenda kukikola kuba kakati olaba kati ebintu ng'ebyo twagala pulaani ng'ezo biri entalo zikole ki entalo nange dadi sizaagala kuba tezivaamu kalungi naye waliwo ekintu kyolaba naye ate bwe natunulira vidiyo zo kakilipa kagamba nti bandoga sikalabangako ekyo nze sikyogerangako ebyange byenjogera mba oba obitegeera naye nga omanyi nkugambye baaba intaneti ensonga eri gye nakugamba nti yensonga lwaki newe nalwala natoba n'ebintu byange nga kyogamba nali sobola kujja ku intaneti ebbanga eryo lyonna nali nsobola ovayo nembagamba gundi yankola kino oba kiri kitya naye nze intaneti ngimanyi erekawo ensonga entuufu
nedda ku kirala nenfunayo akasonga awo keebaka kati akasonga ako ne bakawa vibe ne energy emungi ne babikka eri ensonga entuufu okakana n'obeera awo oli mulwadde ate olina okujja weewozeeko kati ebyo byonna buli wembigattamu kyola kati wenfuna ekizibu ekyamaanyi. Shiba kati ali ku ki omugulizaako? King Shiba nalabye akavidiyo ng'ali ku kkubo. Emabega awo King Shiba yali ya brother we